era omuntu akufuna akwetaaga kufuna omuntu yenna aba akwetaaga nga nsonga nkulu era bw'aba contact ogiwuliriza n'ogamba eno nsobola ogiwa obudde bwange time yange amatu gange, so that's what happened. Yeah. Or just because you're from Busoga? Ekyo nakyo kyekisinga n'obukulu. Nze nva Busoga, nakulira Busoga, nazaalibwa eyo. So I mean that is me, Musoga. Okay. Seetaaga kuba Musoga mu musaayi naye nakulira Jjinja ndi Musoga. Okay. Yeah. Kati soko okowole abantu kozi munayo oli influencer, tukumanyi nga influencer omukyala era ow'amaanyi mu ggwanga Uganda. N'ebitundu ebyenjawulo soko okowole abantu. So nze nga Zari the boss lady Omunayuganda omwana w'ewaka nzija wano nga mbasaba enkya mujje tukwatire wamu ku mukolo gwaffe gwa kabaka waffe gwa munaye abakabaka babaddemu naye kati n'ewaffe twagala tumukuliriza abeerewo era abeere notice nga bakabaka abalala tubasaba enkya mujje fundraising y'enkya actually it's the road prep to the wedding egenda okubeerawo nga 18. So fundraising eno egenda kutuyambako nga abasoga okuba nti tukola omukolo omunene era ogw'amaanyi ogujja mu kabaka waffe. So that's the whole point of tomorrow's fundraising. Besides that, we bali kuba mukyala mulungi, we bali kuba mukyala anyirira. Okikola otya okumaintaininga such? Gwe beera happy. Beera happy. Kyekyo kyokka, be happy. Niba obanga olina ebizibu nze abantu babeera n'okulooza naye Zari obeera n'ebizibu mbeera nabyo neneebaka kubeera ne bwe seebake era tebigenda kuvaawo era nja kuzuukuka ku makya nga weebiri kati nja kubeera happy ndye neebake ku makya nzuuke pressures ntandike buto naye nga neebase. So be happy. Abantu abasinga we overlook that point, peace of mind. Mulimu ekintu ekimu kyolina ogamba my mental wellness whatever. So I think I've learned to do that. Besides that, kasooka to congratulating upon the award gye wawangu. Award yabadde yaaki? Award, it's I think best personality on the South African film industry. I think yavudde ku Netflix. I didn't know drama is sort of funny say award. So well I didn't know I was that good. But award okuba nti twabadde bangi twabadde abakyala abasooka mu 15 ate nga basinga mu South Africa. So at the back of my mind nabadde manyi tebasobola kukiva bagenda kiwa ba home girl. Nalina ku byange ku simu. Zari Hassan. I'm like, okay, that's me. I was like, this is for Uganda. So yeah, that was nice. Okay. Yeah. Like what would you do gwe ng'omukyala because toli mu South Africa? Okay, I was shocked. I was overwhelmed at the same time. So nobody sikisuubira. So at the end of the day nabadde ngamba okay, ebintu bye tukola tebigenda unnoticed. Obviously wali omuntu atuleyo nagamba bambye n'omukyala akola kino tukimuwe. So I felt good that someone somewhere is appreciating me. Okay. Yeah. N'ekirala twagala okumanyako twabalabako emabega kaawo omukolo guno tubaba ne bagamba nti Zari okoze omukolo guno okusingira ddala twagala okumanya kituufu omukolo gwali because abantu abasinga bali badawutinga. What was the fact that omukolo kituufu kiki? So omukolo gwaliyo, my family flew to South Africa, family yaje South Africa, but we sold the rights exclusively to Netflix. So kati nga be balina go airinga aba Netflix. That's why it was a very intimate, closed baby. Django. Okay, so we sold the rights exclusively to Netflix. Embaga yali eyo era abantu bajja kuba bagiraba nga show for me. We should be sometime next year. Yeah. Ninga kituufu yalimba. Yeah, it was. Yalinga kangambira reception yaffe kubanga jjukira twakola neka before that. Then reception yali embaga n'ejjo oluvannyuma. So yali mbaga. Omanyi twagala tusambye ebintu bino mangu nsonga toyina budde. Emabega kaawo twakolana n'omukulu amanyiddwa nga Dama, ex-boyfriend oba taata w'abaana bo. At the same time olw'okuba embeera eyaliwo n'okuba nga olina obutakkaanya naye then tulaba nga abaana abakimi ayagala batwalako eri TZ. Ne same time tulaba ali nga ali ne Shakib. Okola otya okuba nga co-parenting eno? I think it takes a lot of maturity to sokera ddala kubanga it's one thing putting the two men together no bagamba okay kosobola okusinkana no because I think oba kiri mu ffe bakazi
tusikanga n'emiguwa. But I think at some point when I tried to Diamond, we were having a conversation, and like, I got married and this is what's happening. Now I'm like, oh, I want to meet Jamawako. That's how he said it. Then I should be, what? I had a talk with Diamond. In fact, as I got up to Alabama, he says he wants to meet you because you spend a lot of time with his kids more than he does. But of course, abayagala amanyi omuntu abeera n'abaana bange ali atya. Nemubuuza, Shakib, are you done for it? Yes. Diamond, yes. It happened, and it was the easiest thing for me to do. Namukwasa obuvunaanyizibwa nange nti sikyali mu bulamu bw'abaana ba mukyalo oyo naye mulinamu abaana. So at this point kinkoze bulungi okutegeera nti gwalina abaana bange ate engeri gye njogeddemu naawe oli guy mukkakkamu and everything, and he was happy. So I was shocked they instantly became friends, exchanged numbers, they chat. I'm like, oh, okay, it was that simple. But I think singa nange nali muntu nga seetengeredde nga siyimiridde bulungi, I don't think both parties would agree. Yeah, but engeri gye nakireetamu n'oli n'akikkiriza no easy. Goza kakodyo ki bumanyirivu ki obuli awo omukyala okuvayo n'obanga abantu bano bakwasaganya kubanga bakonnekitinga oba bakwatagana nga tebeeruma ekyo tuyita nti waliwo olutalo between two men. Oba kitunuuliddemu oli taata w'abaana bange agenda kubeera mu bulamu bwange for a long time, tagenda kuvaawo. He will always come and see the kids, whatever involves the kids, not me particularly, but the kids. Ate nekiro kati ono bba wange si bwange boyfriend wange, because I've had people in between there naye tebamumeetingako, naye ono bba wange wampeta ali mwami wange. So I think the best thing for these two kyali kyakujja together to say, look, my kids are here naye ate kati naawe oli mu bulamu bwabwe, how do we work together? Kuba abanga kukwasiza obuvunaanyizibwa nti kati nina omwana omulenzi Milan, are you going to train my son to be a man? Nze siriwo ng'omusajja, I'm not in his life. Are you going to do the honors? Kati bw'oba togenda ku meeting amusajja agenda ku raisinga mwana wo mufuula an adult enkyawo, oba ogenda kukola kyekirala. I think what Diamond did and what Shakib did was the best thing to do. Kabe mukazi omusajja akuleetedde ofumbiddwa omukazi, ffe tusikanga n'omugwa naye at the end of the day oli step mother w'abaana gye babeera yabakuza. Bw'oba mazima ogenda kuba ng'osigagana n'omukazi oyo era abagenda kuba kubonyabonya baana bo. So was it their first time okubanga ba-meeting oba ba-meetingako before nebageramu? Look, I met Diamond sometime yalina concert e Johannesburg, and Lutaya yali ne bakyali abaali ba organizers of that event, and kafaananyi in social media circulating. But I think now was the second time, but the second time is more official. So kisoboka. Okay. I think kisoboka, women, we can also do the same thing. It's very possible. Engeri si bwe tubeera mu co-parenting zino omusajja time limit Diamond gy'abeera n'abaana naawe n'obeera you guys mumala kiteesaako nti agenda kujja ewange bamere ennaku bwe ziti ebintu bya co-parenting birimu engeri. Kati waliwo school days ze zisinga obungi. School days balina okuba nga balinanga ebiseera ebisinga kuba basoma and all of that. Diamond on the other hand atambula nnyo, abeera mu shows biki. Kati naye mba ngambye nti kale abaana mbakuwadde babeere Tanzania era tebagenda kuba mu bulamu obwo because you always travel, obosula mu studio. So we've worked it in a way nti when they're in holidays basobola okubeera naye or abasobola obatumya baana be. At the end of the day we not together, baana be, he still has a right to say I want my kids. Ate nange nga omuzadde number 2 sobola gamba lwaki mbakuwa, lwaki basinga muwa. You get, yeah. Okay. I've met Zuchu. I speak to Zuchu all the time. Ankubira esimu z'aba Tifa nga teziriko. I miss Tifa, can I speak to Tifa? So I speak to Zuchu. I speak to Tanasha. Like, we do speak. Shockingly. No, I don't. I don't really have business with her. Sina business naye. Si mujja wange. Mujjawo ye muntu nti oli bba wange ate ono mukazi wo. Ono aba mujja wange. Bamisa si mujja wange. Ebintu byamisa ebyo mujja bibuuza Diamond kuba yamanyi ebiri wakati n'omwana oyo oba wuwe oba si wuwe oba ki, era Diamond alina ensonga ze lwaki amusalako. It's not in my position kutandika kwemanyiza gye sirina kugenda kuba taatayo bwakeera ku makya naye namba nga amwesazeeko kati nze it's not my place.
buno obufumbo butwala butya obufumbo bukunyiriza bwe buti nyirira obufumbo bunyongeddeko naye nga eva nyirira obufumbo buli fine, you know, for tukyali mu honeymoon phase, and I hope we keep it that way. I think also my past relationships zimpadde ekyokuyiga. I'm more calm, I'm more patient. Nali sina patience, so I'm a better person. Yeah, I think because tali all over like that. So with me being all over like that, nofuna omuntu you tone down automatically. Oba tolina kugenda kubikolerako. So I think, but he's a good guy. Zari, era wenyini twagala okumanya olina statement gyewakola mabegakaawo omwana ono omuyita fala. Ebintu ebyo nga byali badda nembyogerako era saali agadde kubiddamu. Naye singa wawulira statement eyo, that was not a statement that was supposed to go to the public. Statement eyo nali njiweereza mukwano gwange ali UK ng'agamba ebintu bya immigration Ibra ne bw'oba oli mugezi otya ate ye UK, kino kibuuza omuntu yenna atambulako. Immigration ye UK tesaaga. Ne bw'oba olina visa n'otagala butagazi mu statement bakuza kweddako nga visa ne walinnye n'otuuka awo wennyini they detain you kuba story zo tezikwatagana. So it was more in a defensive mode kugamba bawanga ajja, look out for him, kola bwoti ne bwoti, muyambe, mukubire mu briefing. Tekyali mu bubi. If you had that statement, I was having his back, I was protecting him because I wanted him ayitewo. So public yakitwala bubi, but he was also touched a bit, but between me and him, Lutaya knows. Kino kyalekawo nga Lutaya reaction ye yali etanga amaze okulya such a statement. Sijja kulimba, as a man his ego was broken. Boti wenjogerako nemikwano gyo, like I trust you, oli mukazi wange, you're supposed to be building me, not breaking me. Kyaleetawo embeera, I don't want to lie, but eventually yakitegeera. Mwetondera naye nga baby olaba tekyali bwekityo, but kyali for the goodness of it. N'akitegeera and he understood. Mikwano gye ne bamukubira nga kyali wafe olaba ebyo bibeerawo, omukazi yali akwagala biki. So no, he let it go. Alina an irrelevant oyo. Alina sente. Mulungi. Ali well established. Ali ku international levels nganze. Baba tebali mu ezo level wano tetuboogerako. No. Talk about Beyonce or Jennifer Lopez. No, sorry. Ntuyanga bana mwe. Wajja kumbaga n'ogamba nti mbaga ya kabaka. Yeah. Igenda kuba ereetebwa mu nga ina reception ezenjawulo. Yes. Tusubire neyo gireta kuwano. Neyange obviously because remember it was a bit exclusive, so we have plans na kukoma wano. Tetejja kuba mbaga bino reception. Nga party nga nene nnyo. Nga kadi zigenda mu mikwano gyaffe nti mujje. This is just like an after party y'embaga kuba twakola nnika ne tukola embaga tetusobola kudda mu mbaga. Lwaki mubitukulika? This one only big brand. Akasente kuba sobola okuwa sente embaga ogiteeke ku business. Batuwa sente nga mmeka. Muveeko. Mr. Rutaya, assalamu alaikum warahmatullah.